abansuula mu nsobi Bobi Wine ne famire yo mbeetondera ne munyambe nfiira mu ddwaliro biru zinnyinze sirina ssente abampagaawaga bansuddewo Bobi Wine nakuvumiranga bwereere tolina kye wankola nsaba buyambi munsondereko gwe n'abawagizi bo nsobole okufuna ku ssente nsasule ebbiiru y'eddwaliro wano ettake Kato Lubwama dwa Kaserengeto buli kaseera ate si buli lunaku nti ebeera Sande si buli lunaku nti ebeera birthday party ate era omuntu azaalibwa mu ssanyu ate n'ava mu nsi eno mu nnaku. Bannayuganda tusondere Kato Lubwama asobole okusasula biiru y'eddwaliro. Ayinza okuba nga yakusobya, ayinza okuba nga yakunyiiza, ayinza okubeera nga mu ngeri emu oba endala mulina we mwalwanaganira ne Kato Lubwama. Naye ke kaseera omusajja asonyiibwe, otoole kyonna ky'olina omusajja tumudduukirire asobole okutaasa obulamu. Kato Lubwama yeetondedde Bobi Wine okubeera ng'amuvumira obwereere era ye agamba nti baamuwaga buwazi, baamulimbalimba era ne bamusuula mu nsobi. Bobi Wine talina kye yamukola. Bobi Wine talina nsobi yonna ku Kato Lubwama. Ebyo yabikolanga lwa influence olw'okuba baamulimbalimba. Ebigambo ebyo binyiga omutima, ebigambo ebyo byewuunyisa, naye ng'ate omuntu abyogera si mulalu obwongo bukola. Ye Kato Lubwama eyaliko memba wa palamenti ya Uganda. Abamu bannayuganda bannaffe beebuuza, memba wa palamenti obeera otya mu mbeera bw'etyo? Ssente zaalagawa era ssente waziteekawa? Baalinga tebakusasula? Bannange baalinga bamusasula era yava mu paliamenti nga talina mwezi gwonna gwabanja. Naye omuntu bw'abeera mu mbeera bw'eti, ebyo byonna tubiteeka ebbali, tubijjukira tumaze okutaasa obulamu bwe. Bannayuganda mwenna njagala mwami Kato Lubwama tumutwalenga ekyokuyigirako, specimen, nti leero lwange enkya luyinza okubeera olulwo. Ate era akugula oba akuwaga okulinnya bw'ogwa yakuyita kadduwannema. Abantu abawaganga Kato Lubwama, abaamusuubiza okumuwa ku ssente, abaamusuubiza okumuwa ebifo, n'alyoka avuma Bobi Wine ng'alowooza kyekigenda omuzza mu paliamenti, ng'alowooza kyekigenda omuteeka kuba minisita, ng'alowooza kyekigenda okumuweesa ettooke, bamuvuddemu. Nga ne bannayuganda abasobola okumutaasa bamusondera 10,000 nabo abaze okubanyiiza nga yeeyita ttiimu kawumbi kulwokuba bamusuubiza akawumbi. Nze nno edimiza yabyendowooza nti ebyo byonna byansi ebitaliimu. Naye wali ozzeekawo noweebuuza, lwaki buli muntu yenna ava mu paliamenti amaliriza ali mu mbeera embi bw'etyo? Ansa nno munnange nnyangu nnyo.
ate eri mu girasi n'omwana wa nassale omugezi asobola okugimanya. Ekisookera ddala abantu bano babeera disappointed. Omuntu wabeera mu parliament abeera mu bitiibwa, bamuyita mu mawuledi, bamuyita ani awasa ku mbaga, bwagenda mu kkanisa gwe bawa ekifo eky'omu mwanjo oba ku mwanjo. Ne kasita ava mu parliament abazzeeyo mu bulamu bwe bwennyini bwalina okubeeramu ng'alinga Eddie Mezaaya. N'abamu nga Eddie Mezaaya abasinga emirundi mutwalo. Gwe njagala munnayuganda kuba mwakafaananyi otunule ku memba parliament wo eyali nga kati takyali afaanana atya. Abamu balinga akabina, abamu tebategeerekeka, abamu bali mu makomera, bangi babaziise. Kwegamba bali okubaafuuka mboza ku kyalo kubanga obulamu buli bwe bwalimu obw'emyaka 5 bwaggwawo. Waliwo olumu lwe nabagambako nti munnayuganda alina empapula ze eza Amerika, alina empapula ze eza Canada oba Bungereza, alina empapula ze z'ensi nga Schengen omuli Sweden, asingira ddala wala member of parliament mu Uganda emirundi nga mutwalo. Bannange mwanvuma ne munfuula ekitagasa ne mulowooza nti byenjogera sitegeera. Nagezaako okubagirayo calculations nti member of parliament agenda okuva mu parliament emyaka 5, njagala tubale mpolampola. Buli mwezi afuna milioni 25, emyezi 10 abafunye milioni 2.5. Ontegedde emyezi 12 abafunye milioni 3. Bwabeera nga afunye milioni 3 times 5 abafunye akawumbi kamu emyaka giri 5 abafunye akawumbi kamu mu milioni 5 oba akawumbi kamu n'ekitundu ze milioni za Uganda 100,005. Ezo sente mpitirivu ekigenze ewala. Naye njagala weebuuzeemu sente ezo ziraga wa, bazikozesa ki? Akawumbi kamu n'ekitundu ze milioni 100,005. Sente ezo bwe bazifuna kubeerako okwegula mu bantu abamulonda. Abeera alina essuubi nti abantu bano be mbaddizaako bajja kunzizaayo mu parliament. Muntegeere bulungi. Kitegeeza buli lwe bamuwa omusolo gwa milioni 3.25 ng'oggyeko omusolo afissaako obusente bwawa mu constituency yeegula. Gundi yafudde, waliyo olumbe lwa gundi agenda kubatiza, gundi agenda kuwasa, gundi ate akola bw'ati. Kati ebintu ebyo byonna byenyigiramu lwasa ateekayo ssente. Ogenda okulaba ku milioni 25 bw'oggyako omusolo milioni kumpi 5 ng'asigazaako milioni nga 15. Alina okwezimba, alina okubeera mu bulamu obulungi nga honorable. Ogenda okulaba muganda wange emyaka 5 okugwako nga talina, ate alina osavingawo n'akasente kanazza mu constituency ng'akuba campaign. Njagala omanye obulamu obwo obulungi obw'ekyo honorable lwa myaka eki. Naye nze Eddie Mezaaya Omuswidi ngenda kufa n'abaana bange nga Baswidi. Kitegeeza ki? Member parliament taliiyo mu Uganda ng'oggyeko abatono ennyo nga Bansereko bwe bati, ate nga bo Katonda yabawa batono abasobola okwerabirira okwejjanjaba nga bafunye ekizibu ng'ekya Mwami Katolo Bwama. Kuba baba tebalina ssente okugeza eddwaliro ng'ery'ettake Honorable Katolo Bwama gyalimu. Bayinza okuba nga buli lunaku bamusaba $100. $100 ze milioni 3.5 nga buli lunaku z'alina okukola ki? Njagala obale bw'amala ennaku 10, bw'amala ennaku 20, si yekka
abamujjanjaba agenze nabo bali mu hoteri balina okulya kitegeeza buli lunaku abeera alina okukozesa dollars nga 1,300 ekitone ennyo kati bw'amalayo omwezi akawumbi kaba kakyaliwo kyentegeeza sente ziyafissa ku kawumbi oba ku musaala gwa parliament ziba ziweddewo naye nze Eddie Mezaya ne bwe ndwala obulwadde obuli koloniko nga bugenda kummalako emyaka 5 wano mu Sweden banzijanjaba paka lwenfa nga sikubye essimu mu bafamire nti bannange munnyambe munsondereko naye enfa obulwadde biru zinzita nga mwami Katolo bwama bwali mu kulaajana era ekyo kiriwo ne ku baana bange ne ku mukyala wange ani abasinga kyogamba osobola okukeera ku makya n'owulira Eddie Mezaya ng'asaba bannange mu musondere biru zimutta ez'eddwaliro tekiriyo ekintu kyenyiza okugirako mu public nti bannaye mu ntaasi nga libadde ebbanja oba sente kwegamba nga za komera kooti bintu bwe bityo naye bannayuganda banvuma ne mbagamba omuntu avuga akagali e Bulaaya tamanyi memba parliament mu Uganda kubanga omuntu avuga akagali e Bulaaya ninga alina insurance ne bwaba munaku atya gavumenti emuteekako insurance ekyo kitegeeza ki Eddie Mezaya ne bwenva wano nendwalira e Bungereza nkwata bukwasi kaadi yange neŋŋenda nenjiwaayo bajja kunzijanjaba ebbiiru bagikube gavumenti ya Sweden ekyo kyekitegeeza omuntu avuga akagali e Bulaaya bannayuganda mutegedde bulungi naye njagala ŋŋambe bamemba palamenti e Uganda n'abantu abalinga bamemba palamenti e Uganda bafuna ssente nnyingi ne badda mu kuzina abakazi teriyo kintu kifulumya ssente nga bwenzi kubanga olaba ofunye ssente emmotoka ovuga nnungi amafuta enywa n'okwana omukazi e Masaka kubanga oli honorable bw'ogenda opangisa loogi eyakabi kuba oti ogenda mu loogi ziri zimama gundi jangu nkuzinire wano simanyi oba ziroogi ziri endala zebayita nzinira wano oba nkuzinira wano oyagala pangisa loogi ziri ezaalagirwa kozi oggwamu bangi baliyo mu byalo abamu bafuuka bayizzi fe twalina minisita Nyanzi nga tasobola nakuvuga mmotoka kugijja waabwe okugituusa e Kampala nga bwagivuga n'agijja emyanzi agireeta n'agipakinga ewa Bigalo n'alinnya takisi ekyo kitegeeza ki bannayuganda njagala mbategeeze twetegekere embeera eno nze nabagamba oba honorable yingiramu ofunemu akasente kakozesa ebirala oba teesa obeere nga togenda kwegula mu bantu kuba oli bamemba palamenti awo abaddeyo mu palamenti nga tebataddemu wadde 10 olw'okuba bateesa ebirungi ne mwami Katolo bwamugenze mu palamenti Katonda yakuyamba wagamba abantu mumpendyeko ne bakuwa olyeko bwagenda mu palamenti tewakolola wadde nga kitegeeza olina okwegula ennyo bakuze mu palamenti tebakuzaayo sente zikuweddeko wozeetaagira kuba singa obadde olwadde ng'oli memba palamenti yandibadde ebeerako kyekuyamba ne kati oli munaku nga Eddie Mezaya kyokka ate akasente akatono akaali baddewo osazewo n'ogamba kaŋŋende ettake banzijanjabe ate nga sikunenya okugenda ettake kubanga e Uganda tetulina facilities ezo era njagala gwe munnayuganda obulwadde bwa mwami Katolo bwama bukufuukira ekyokuyiga nti bwe mugenda mu palamenti temuteesa byakuzina bakazi temuteesa ebyo byakifala byakisiru kujja kkomo ku myaka
kupali gugundi constitution nedda mukole ekintu kimu mwami Kato mwabaliyo mu parliament mulabire ku Kato nawe kijja kutuukako muteese kinayamba omuntu nga ne bw'obeera omunaku ng'oweddemu ng'osobola okugenda emulago ne bakkalirira kansa ng'omukazi azaalira Nakaseke Kalangaalo gyali singa tulina ba parliamentarians abasobola okufokasinga ne batunuulira future ba edimiza y'abantu abalinga nze abatalina birth certificate nga baatuzaalira mu bitooke tebandibaddeyo mu Uganda anymore. Nze banzaalira mu kitooke naye lwaki kuba tetwalina facility bamemba ba parliament amanzaali ge mulya ezo loogi ze mwebakamu oba mwebazinira abakazi muteesa ebiteeso nga bamaze kuba miliyoni 5 titulonde sipiika naye baba miliyoni 25 tugyekeko ku myaka mukyuse constitution naye nga bw'ogenda ekiruddu teri ddagala ekkubo ly'oyitamu ng'oli mulwadde okuva ewuwo osobola okugendako osuubira okufuna first aid lyebimala okutta ku kyalo gy'ozaaliwo abantu abakulonda okusirika mu parliament tebalina wadde otuzzi twe banywa mu bidiba naye igwe n'okwata miliyoni 5 n'okwata miliyoni 25 ne bakusasula akawumbi kamu n'ekitundu emyaka 5 okuggwako nga tolinaawo nnusu oyagala tugambe nti essente ze bakusasula mu parliament mwami Kato Lugwama ne banno baali bakusasula bicupuli nedda bakuwanga sente ez'eddala naye nze ŋŋambye sijja kunenya mwami Kato Lugwama bamemba ba parliament abamu mu Uganda balinga abavubi oba babeera nga bamalaaya kizibu okusanga malaaya akoze ekyetaagisa nga ate sente abazifuna kubanga abaasuubira ekintu kyataasuubula kyasasula musolo agenda bugenzi n'anaaba n'agenda lyo omusajja namwebakako n'amusasula sente abeera asuubira n'enkyajja kuddayo pozi bamuwogola agenda okulaba ng'amenyesa ebbunwe kati abasajja bano bamemba ba palamenti abakazi bamemba ba palamenti bangi nnyo babasasula era bonna babasasula naye abeera amanyi nti n'ekyajja kuddayo nga kyobeera mu Uganda bazaalayo yeeka ne bateesa ebintu by'ekikoma nnyoko ebintu ebitayamba n'otuuka mu masomero abaana batuula mu miti batuula mu ttaka bawandiikira mu nfuufu tebalina makubo bayita abaana bagenda ku masomero bayita ku miti naye nga mutulira bamemba ba palamenti be bagamba abaasoma njagala gwe munnayuganda otunulira embeera ya mwami Kato Lugwama afunye ku musalo gw'akawumbi akamu n'ekitundu afunye ku nsuwalensi y'obwememba ba palamenti mugyeewo teekawo ebimizaya abeere Nakaloke teekawo edimizaya abeere Bbomu eri wansi Kalangaalo njagala oteekewo omuntu oyo gw'omanyi abeera ku kyalo kyo Nakapiriiti oba gendako emusita njagala ogendeko eri eKabalega mu Bunyolo olaba omukyalo oyo abeera ekibuga ye embeera eno ng'afunye obulwadde ng'obwa mwami Kato Lugwama kati senga simufuuwe nkolere vidiyo eno kulw'okuba nti ye mwami Kato Lugwama ne paasipooti ye erimu visa yafuna ku visa era mweri oba kimwanguyira okufuna visa naye ate oli ali ekijjamu emi wansi atalina na paasipooti nga ne minisita okumukolera recommendation bamufune agendeko e Kenya kijja kumutwalira okutunda ekibanja ate aweeyo enguzi igwe munnayuganda njagala otuna memba parliament
Iye aluma omusujja ne bamuteeka ku nnyonyi n'agenda e Germany. Ate otunuulira omukazi azaalira ku kkubo. Nze mbagambye Eddie Mizaya sirina birth certificate kubanga maama wange yanzalira mu bitooke nakakandi Alice. Era nze bwe bambuuza buli wamu wendaga place of birth nteekako Banana Plantation Zikalangaalo. Nze simanyi mugaso gwa musawo yenna kubanga omusawo gwemanyi jjajja wange eyazaalisa maama. Oba ontegeera bulungi kubanga nze banzalira mu bitooke. Era eddwaliro lyensinga okumanya mu nsi muno baliyita Banana Plantations. Naye nga lwaki wabeerawo abantu abalinga Eddie Mizaya mu nsi muno ng'ate tulina bamemba palamenti gwe basasula akawumbi akamu n'ekitundu kyokka ne bukya ate naye n'akaabira oli omukazi atunda alina omulengo gw'ennyaanya nti bannange munyambe munsondere bbiri wenzita. Ate nga kituufu talimba bannange Katulu bw'aba talimba sente tazirina. N'atuuka n'okwetondera mutabani we Bobi Wine amusonyiwe akanga abaza abagula akange abawagizi be basondere ku mwami Katulu bw'amasasula bbiri mu ddwaliro. Abayimbi ba Uganda embeera ya mwami Katulu Lwama ogikoppamuki. Leero osobola ogenda ku stage ne weekyanga ovuga emmotoka z'abakazi bakuwaana nti gwe okuwa jjiya simanyi mu kuzina oli wa kitalo nnyo olina stamina. Embeera eno bw'eneekutuukako n'abo bwewazina tebajja kudda gy'oli, tebajja kumanya. Kyanguyira omuntu okutayipinga ekigambo RIP, rest in peace, naye nga talina wadde ekikumi kyakuyambye. Njagala otunuulira embeera y'omusajja gwe bayita Brian White. Where is he? Yakuŋŋaanyaako tanuulu ya ssente era ye ng'aziyita bisagazi. Njagala otunuulira baministers President Museveni bazaalonda batugasaaki. Kankuddiremu singa tubadde tulina amalwaliro mwami Katulu Lwama yali badde akaabula bills. Ssente ze yakozesa okugula tiketi okugenda ettako manyi ettake lodge oba wooteri zapangisa ettako manyi ettake okusuzamu abantu be abamujjanjaba. Ssente yali badde azikozesezza wali e Uganda ng'amujjanjaba abawaka nga n'emmere bamutwalira emmere gye bafumbidde ewaka, naye kati ali mu wooteri eri foreign, ali mu ddwaliro eriri foreign, n'emmere gyalya mu ddwaliro tagimanyi, naye ng'ate ya buseere. Naye ng'ate singa twali tulina facilities ejjinja eyiganga ekabaale emubende ebunyoleeri Fort Portal nga Eddie Mizaya bw'alwalira ekalanga lwamutwala wali Emityana ku district, kitegeeza kyangwiza nakakandi oba bakyali bange okugenda wali n'anongayo eppeera n'alireetera Eddie Mizaya kuba kumpi avugawo n'akagali abamatambulawo. Naye kati Katulu Lwama gyali omwana we mukyala we bakyalibe abandiyagadde ogenda okumugumya okumuzzaamu amaanyi ku kitanda tebasobola kutuukayo kuba okugenda ettako omala kusaba visa, manyi ettake omala kusaba visa. Bamemba parliament, do you copy?
oba gwolowooza ogenda kufiira mu paliamenti nga muteesa eri ekisiru ne babakuwa $5,000,000 olonde sipiika Anita Among, ne bakuwa $10,000,000 olonde omugenzi Oulanyah nga sipiika, ne bakubalira $25,000 nagayisa empala n'ogamba gwe tojja kulonda ogenda Canada, obeera oli Canada, ogenze bakuzine Canada, ne bajjako constitution ekkomo ne bagitoga kunokuwa $2,000,000 mwezi bazikognosalo n'ogamba kogende Canada. Babirye Judith yali superstar bwe yagenda mu paliamenti n'ayogera eri ekikwangala, kati naye yafuuka refugee nga endimi zaabwe bwe bazaalira mu bitooke. Stupidity. Njagala mbuuza Judith babiri bakuwa $25,000 n'okwata mu constitution ne bajjako ekkomo, taata wo gwe waleka eri ewammwe bw'anaalwala naye anaasobola okugenda e Canada bamujanjabe, tagenda kugenda eri ewammwe ekyampisi emukono simanyi eri bayitawo batya, bamukuba empiso ng'abasawo abamukuba empiso baasuze tebalidde. Eyo yensi. Njagala bannayuganda mumanye abantu abalina okugenda mu paliamenti ya Uganda be bantu abalinga ba Eddie Mizaaya. Nti kyakabi kyekiri mu nsi muno kyessirabye, era kintu ky'omuntu kati ayinza okuleeta ekintiisa. Emmotoka ezaakabi ezaalagibwa nzivuze, teri kika kya nnyonyi kyessirinnye, buli nsi ennungi ngituuseemu. Erinnya nnina. Muzeeyi Katolo Bwama asobodde amusonde tulebimusalira musango, kubanga obutamanya n'ensobi byonna bibeera mu bantu. Muzeeyi Katolo Bwama yeetondedde Bobi Wine neetondera famire ye. Muzeeyi Katolo Bwama neetondera abawagizi ba Bobi Wine nti abaamuwaga okutobala n'okuvuma Bobi Wine baali baagala kumuliisa ngo, era trust me ng'emulumye. Naye ate njagala gwe Munnayuganda omanye abo abakuwaanawaana nti nno ozina nnyo, abakuwaanawaana nti olina figa n'ogenda nga weeyambula empalo naakuzina oli akuzina, bikoma leero. Bw'onoobeera bali ku kitanda kyo ng'osaba ebbaafu bampe ebbaafu bakuleetere ku ggi nedda ng'olwo negiri kuwa omuti kuwunyiranga bbi, bampe ebbaafu onoonywa kututa amata gawunya, bampe kubba. Abaakuzina ne bakusiiga siriimu, oba gwe bwewazina ne bakusiiga siriimu ne bakumalako ssente zo, bajja kubeera eri ate nga bazina balala akawumbi kamu n'ekitundu zebasasula Mwami Katolo Bwama emyaka 5. Essaawa zino yeegayirira omukazi atunda ennyaanya mu katale ekibuyo weekalangaala emitiyana amusondere nti Bobi Wine abamubulayizinge mbaddiramu. Teri lugendo nga kaserengeto kokka, omugezi antege.